Ensonga za Sam Okanya abasinga obungi gwe tumanyi nga Sam Damwaite family byo byeyongedde okulanda bagamba nti yakubiddwa bubi nnyo nnyini ddala ate okuwanyisiganya ebigambo wakati n'abo abagamba nti badimandinge oba basabe Sami abenga ateebwa n'abo abagamba nti oyo tasaanidde simanyi nti oyo oba oliawo mbu yaliya nabyo byeyongera mu maaso kubanga bikola ki bitambula bingi nnyo byengenda okubanga nkutuusaako era nkugamba kimu nti oli ku NCK TV woba nga tuna subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga womala ng'onyiga kadde ebisigadde byonna mbikutuusaako. Amawulire agakavaayo kati ewa Sam Damwaite family si birungi n'akamu era abamulabyeko bakugamba nti maziga meereere gakaaba bibino nno mu bujjuvu. Hi, this is Christine. I am the wife of Sam Okanya. I want to take this opportunity to thank you by giving me the opportunity to speak to the public at large today. It is July 29, 2024. I'm speaking on behalf of my husband, Sam Okanya, and I want to make this note brief and short about the happenings that transpired. On July 23, 2024, there were numerous groups of activists that carried out peaceful protests against the parliamentary corruption in the government of Uganda, during which our fellow human beings or protesters were unable to fulfill that purpose because they were ambushed by the so-called ISO and CMI, much less to say the police that has failed to lawfully protect its citizens. They were ambushed with the machineries. They were ambushed with, with strokes or with batons, and were beaten brutally and shoved into these police cars. Apparently, during that time, Sam Okanya lost his phone, he lost his personal items, and he lost his shoes as well. This is on public record, and there is nothing to be questioned about. However, while during the same time, he was taken to CPS in Kawempe, where there is a torture chamber, okay? And since he was taken there, he was denied legal presentation within the 24-hour period to appear before the court. At the same time, he was denied legal presentation by his attorney until July 27, 2024. His attorney before that was allowed to see him, but he was allowed to talk to him. Sam was not allowed to talk to his family or anybody. Now, on July 27, when he met his attorney, the following discoveries were no. Omukyala we kati katongole yatugamba ki bibino nabyo katuwulirize bulungi. Olunaku olwaleero neŋŋendayo ne mulabako. Nakedde ku kooti eya Buganda Road. Bwe nakedde ku kooti eya Buganda Road okweyimirira baganda baffe be bataddeko olunaku olwaleero bataddeko abantu 8 ne bataneema Seruka eyali Judi President we Makerere bamukwatira awo ku kooti, abalala 2 ne babalimandinga. Kooti bwewedde abalabye ku peji yange ntadde ekifaananyi nga ne Kanso Benjamin Katana ne George Musisi ne bagamba Kanso waliwo munna struggle, waliwo omulwanyi munnaffe bamuyita Okanya Sam owa Mighty Family, naye omwana oyo abadde ayina okulabikako mu kooti olunaku olw'olwaleero, naye ngenze wa Kiraka ne baŋŋamba nti oyo taliiko kuba alina okujja mu kooti. Ne mugamba Kanso ngenze ne Manju ewali abasibe abalina okulabika mu kooti mu afternoon. Sami erinnya lye nga teririiyo.
Kanso nangamba ensonga ya Sami eyo twagibuuzaako ne tugenda ne ku CPS naye bakyagifolowinga. Ne mugamba kanso mpulidde nti Sami waliwo emisango gwe badde baagala omugattako mu kkooti y'e Nakawa ogw'abanna FDC abaakwatibwa e Kenya mu gwa terrorism. Ne mugamba kanso bano abasajja bayaaye Sami wano tebamuleese naye twalikoze embeera ne tunoonya engeri gye tugenda e Nakawa oba ne tusooka ne ku CPS. Ne mugamba mpulidde baagala muteekako musango gwa butujju nti abadde akunga abantu e Kenya nawo okujjako gavumenti ya Museveni nti era be bali emabega wa kino ekyokwekalakaasa. Mikwano gyange, munnamateeka George Musi, munnamateeka Benjamin Katana ne bagamba ensonga gyeyogedde enkulu tusooke tugende ku CPS. Ne ngamba mumira nsanafu oba kuttibwa oba kutulugunyizibwa kanesitule tugende wa ku CPS. Baganda bange ne tugenda ne tutuuka ku CPS. Waliwo awo ku reception. Bwe tutuuse ku reception bakanso ne beeyanjula nange ne neeyanjula nze kulaba nina omusibe wange bamuyita Sam Okanya. Ne omukazi n'atugamba oyo tetumuyina mu bitabo, was transferred. Tugamba ye eyakwatibwa n'aleetebwa wano nti was transferred. Ne tubabuuza transferred where? Ne bagamba ebyo biriko bakama abe babalina otunnyonnyola. Omukazi ku CPS n'atusindika mu room 6. Abamanyi CPS room 6 eri awo ng'oyambuka waggulu. Ne tugenda mu room 6 ne tukonkona. Bannamateeka ne beeyanjula. Bannamateeka bwe beeyanjudde nange ne neeyanjula ne tubagamba tuzze ku nsonga y'Okanya Sam. Ne bagamba oyo takkirizibwa kulaba, oyo ensonga ze zaawanvuye era emisango egimuvunaanyizibwa minene era okunoonyereza kwe bali mu kuteekinga, okunoonyereza kwe bali mu kulondoola tekukkiriza muntu yenna kumulaba ne bw'aba looya we. Bakaaso ne babagamba mu jurisdiction ki, mu tteeka ki, musibe ekimisango ki. Olaba n'aba terrorism babalaba, n'aba mada babalaba, yakoze eki? Omwami ng'abadde awo alya kyamisana bw'abalaata baga no that man of yours please no please. Abakazi bwe baseka mu office bwe basika obubalaata bwe boogera ki. Bakaaso ne basooka ne bagamba Katongole first remain there. Ne bafuluma wabweru ne beegeyageyamu. Olumaze ne bagamba Katongole let us come. Ne bakkirira wansi. Bwe bakkiridde wansi bagenze ne bamalayo eddakiika eziwera. Olumaze ne bantumira omuntu nga bali mu ofiisi ya OC oba OCCID waawo, ndabyewo n'abasajjasajja awo. Ne baŋŋamba sit there, ne ntuula. Bwe maze okutuula babadde baatumye dda ne baleeta Sami. baganda bange abakyaliisa engalo empiso, abali mu kulumba bakomuledi bannammwe, abaasibibwa, ababayiirawo omubiri, nga mwe mwefudde mukola gumu kwanalayizinga kugamba oyo munyampi, oyo afiire mu kkomera. Omuntu ali mu kkomera omusalira otya omusango? Baleese Sami
ne bakansa amaziga ne gayiika, ne bakansa amaziga ne gayiika. Sami omusajja eyali alina enviiri, Sami omusajja eyali ya Rabbi, Museveni oli mubi, Museveni oli mubi. Abaana b'abantu bino bye mwakola Sami, bino Museveni bye wakola Sami. Mikwano gyange, Museveni musajja mubi. Abasirikale bwoba muli simasemwayi simanya biki, muli basajja babi. Muli basajja babi. Era omuntu yenna ali mu kusalira Sami omusango, ali mu kumwogerera muganda wange tomanyi kyoyogerako. Ddala Sami singa akolera basajja abo tebali muyisizanga kyendabyeko katongole. Ate nga tukyali ku nsonga y'emu eyo, waliwo ate abavudde mu mbeera ne babanga ate batabukirani. Wumalu Kiseka yavuddeyo n'agamba nti oyo Sami ali mu katemba era oyo bamanyi ebibye. Bagambye nti nedda toyinaamu kaabuntu yadde n'akamu. Ebigambo bibino bonna bana struggle naye si basanyufu n'akamu. Tugamba wa emizannyo gyazengazannya paka ebbanga lino lyonna kati sawa zino ye mu mutimba Filisami nze ntekeyo Filisami newankubadde weyabadde ekikola omuntu omu yavuddeyo ng'agamba mbu eyo stand. Imagine omwana wa munno nga bamukuba egyo emiggo bwegityo nga n'olubudde buno tomanyi lwaki tebamuleetanga mu kooti, tomanyi why. Manyi abantu abamu temubimanyi bibaddewo mabega myaka mingi ku internet, temubimanyi. Temumanyi lwaki Abannayuganda bali kuyuwawo omubiri ku Sami, kubanga tukimanyi nti gavumenti ebadde emunoonya okumala emyaka nga 3 kuva 2021 bwe babasibira. Basi ezaali 2, emu yali mba Edi Mutwe, endala neeyawukana, endala neegenda Kasajjagirwa, endala mu court martial. Sami mwe yafunira chance, omulamuzi n'abata n'abawa bail. Tomanyi Sami okuva lwe yateebwa mu 2021 biki bye yali akola, tobimanyi. Yensonga lwaki ojja kuvaayo omwogerere tonnatuuka ku level ya Sami byakoledde struggle gwe kubituukako. Okyali kamuniera gwe, okyali kamuniera. Toyinza kudda ku mwana wa munno nga bali kumukuba bwe batyo n'omuddako mbwe eyo stand. Bwe muto bwe mwakuba Silivia Namutyaba, omwana ali ku ground right now ali mukomera, bwe muto bwe bwamukuba bwakolera state. Gwe bwe banga yeyo mission, ffe twabagamba mission tugimanyi, gwe gyoliko yakudda mu kibiina ng'okuba abantu abali ku muzuuli kubasosonkereza, oyagala betamya struggle. Yensonga lwaki nze kennyini nakwekubira ng'oli ku bantu abalinanye Kyagulanyi ng'obalimu eva gwa akamaso akako okagamba kali munda mu kitebe kya NUP. Gwa akako tekafulumako wabweru kugenda kwata ba NRM. Va ku baana oba owuliranga tosobola tobimanyi nako biveeko byesonyiwe. Bannayuganda kambabuulire kano, Kyagulanyi bwe yali ajja mu struggle, bwe yali ajja okupreachinga ng'ajja nakubwa MP, yatumatiza oba yamatiza Abannayuganda biki ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kyagulanyi amala okutumatiza abantu fe abamu Kyagulanyi twali already tumwagala, naye abo abaali batannaba kuzuula biki bibala biri mu Kyagulanyi yalina okubabuulira ekituufu ekiriwo, ne basangulako abantu abalala ku mitima gyabwe ne bateekako Robert Kyagulanyi sentamu. Mu kubeera nti Kyagulanyi najja n'ayogera n'agamba kati njagala bwa president, abantu beeyongera okumwagala olw'ebigambo bye yakozesanga. Right now yawo ebisigadde byonna ngenda bibuuka kambadduse. Kyagulanyi bwe yali musize bula ne bamubuuza kalulu ka 2026 okwogerako kiyagamba tugenda kulwana okujjako Jeno Museveni nga tetunatuukayo, naye senga tutuukayo tujja kwetaba mu kalulu. Njagala kubuuza gwe
oli ready okwetaba mu kalulu nga tosoose kusima musingi bannayuganda kubalaga kituyinza okubeera nakyo. Temubimanyi emitwe gyammwe giringa gye bayiwamu asidi. Tujja kuvaayo tubasomese kubanga temubimanyi. Tukugambye eno protest ey'okuvaayo ey'okwekalakaasa nti stop corruption in Uganda. Tuli kugezaako okusimba omusingi okulaga bannayuganda nti musobola okuvaayo okwekalakaasa mu ddembe. Senga akaseera kaba katuuse nti kati mission tutunuuliza Museveni muzinga. Kyekiri Kyagulanyi bwe yajja n'amatiza abannayuganda. Kati ku luno tuli kunoonya strategy kusimba miti girande nga bannayuganda tubalaga babaganya okusitukiramu nti kisoboka. Abaana bano baba bagenda okwekalakaasa bayita mu kibuga wakati abantu babeera waggulu ku bizimbe nga babalaba. Golowooza babalaba tebaagala nkyukakyuka bajagala ne bakyaganya okubeegattako. Kikye tulina okukola kwe kunoonya engeri yonna okulaga abannayuganda nti kisoboka senga tuba twekalakaasa mirembe. Yensonga lwaki olaba abannayuganda baganda baffe bavaayo ne beekalakaasa mirembe ne bakwatibwa. Naye ekifaananyi ki kye tuba tulaze bali abaganyo twegattako? Tuba tumaze okubalaga nti kisoboka. Yensonga lwaki tutandise okusima omusingi nga guvira ddala wansi nga tubijjeemu pate ebyebufuzi, nga tubijjeemu ebyamadiini, nga tubijjeemu omuganda omusoga, ebyo byonna nga tubijjeemu. Abantu bonna be bakutte tebabakutte nti bannabyabufuzi, babakutte nga bannayuganda. Gwe bw'ova eri n'oyasamya ekimwakyo mbu sigenda kupositinga Sami kubanga yakola bwati ne bwati. Ani agambye nti abantu be bakutte babakwatidde mu byabufuzi? Abantu be tuliko right now musingi munene nnyo gwe bali okukolera eggwanga lyaffe Uganda kubanga ye example y'abalala bali kwe balina okulabira okwegattako ku mulimu. Kati kankubuuze senga otuuka mu 2026 kikyokoze okuva kati paka mu 2026 tutandise kusimba mirandira kulaga bannayuganda nti kisoboka nga mwasamira abaana mwe bino wemuba temubisobola muddeeyi eri mu kuwemula tetubisobola ebyo ebyokuwemula ne muddeeyi eri mu kubuulirira simanyi basenga bakojja gye muba mudda eno muveeyo. Bino byetaagamu okukozesa obwongo n'okulowooza. Bannayuganda mwegendereze buli lwe tubaawo n'ensonga ezigenda mu maaso bano nga bateekawo ebyabwe ebirala diversion. Bannayuganda tuli mu kusimba mirandira jimere nga tugezaako okulaga abannayuganda nti kisoboka ekyokwekalakaasa mu ddembe. Kisoboka. Kyokka ate bano bakulaga abantu baffe abayimukiddemu okwekalakaasa ate be bakuba. Kitegeeza oli mu kunafuya n'abali abaali badde ekyokulabirako eri bano be baakutte. Ate gwe oli mu banafuya. Kyokka ate tuli kugezaako balaga nti kisoboka. Ate gwe okuba bano onafuya bali ababalabiddeko. Mutwe zero. Bwe tuto bwe tuvaayo ne tubyogerako ne mugamba mbwera nze toli mpulira nga ngenze mbasinga ne kojjanga mpemula kuba sibisobola. Naye ate gwe obisobola gy'obodda eno bitulekere. Tukusaba bitulekere. Abaana babanga babakutte ng'owulira tosobola domba positinga nga n'ekintu tewakirimu tobyogerako byesonyiwe. Ffe ababimanyi tujja byogerako. Mutuleke temutucyankalanya. Mwana wa mukazi baamukubye tomanyi na mbeera gy'alimu baganyu muleeta mu kooti ng'oyasama. Amambeere bulungi. Nga tuvuddeko munnange waliwo munnayuganda munnaffe ate era yafiiridde Saudi Arabia. Bannange tetumanyi Saudi Arabia oba Dubai si birungi eri abaganda baffe. Mwana muwala ono twategeddeko nti yenna Bukenya Joanita yavudde mu bulamu bw'ensi eno era kigambibwa nti yafudde ng'alajjana baana be. Mbu yazaala abaana babiri era be yafudde nga alajjana. Mbu nabo bazaalibwa babiri era yabadde alajjana sister we. Mbu maama waabwe yabazaala babiri era n'afa ng'abalese babiri ku nsi. Kyokka naye kati yafudde era n'aleka abaana be babiri. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Katusabira ab'eŋŋanda n'emikwano era n'okuba nga tusabira omwoyo gw'omugenzi Mukama
abenga agowomo ekiwumula ekirungi. Mawulire si malungi eri abaganda baffe bambi abeeyongera okubanga bagwa eyo emitala w'amayanja. Kyeva olaba atusitukiramu ne tugamba nti bannayike kaseera tusitule eddoboozi tomanyi oba oliyo mu maaso eyo ebintu byanditereera ate abaana abaffe oba abazzukulu baffe bo ne baba nga bafunamu oba baganyirwamu mu nsi yaabwe. Oli ku NCK weebale kubanga oli naffe, nzikirize mbe nga mbeerekereza ja kubanga tukomawo temuvaawo.